bubadde bungi. Ekituufu ffe twagakaabye kuva ssaawa 6 omuntu nze bagambye yafudde ssaawa 5:40 omwana we yaŋŋambye bw'ati nga kitaawe yakafa nenfuliizingira ku katebe era ababadde bambikidde awo ekibula mpaka lwemmizeeyo awo ekiweke. Bamutya abali Kakyumbali TV, bitalo nnyo bitalo ddala. Tukyali mu maka g'omugenzi Tamale Mirundi siniya, naye embeera ya kiyongobero basibo ne bannyabo. Nfunye omukisa nti tufunyeeko ku muganda wange Kankaka, omu ku batandika ne Tamale Mirundi ebintu bino ebyokwogera naddala ku online okuviira eri gye baali bakolera ku ABS baludde ebbanga ddene nnyo. So okusoomoozebwa kubadde kungi nnyo, naye n'enkolagana ebadde y'amaanyi nnyo. Abantu bangi nnyo oluusi badde muyisaamuko ku ggaali naddala ku byagenda mu maaso awo mu ddwaliro ne byonna agenda biklalifayinga ate tubeere nga tutambulira ddala bulungi nnyo, naye kitalo nnyo kitalo ddala. Tukwaniriza ogamba waayi ffenna tukyabuzaabuziddwa okutegeera mbeera ki eno. Obuwa ekigambo ky'okiyita naye ogumira ku myaka bw'okula waliwo by'okkiriza nti ojja biraba, oba obyagala oba tobyagala. Kaakati nzize wano ng'abantu bonna bali ku ssimu yange baŋŋamba muzeeyi afudde, naye sikikakasizza mpaka nga ndabye mmwe, kuba mmwe temusobola kubeera mwenna nga mazima ddala mwazze wano nga tewali kiriwo. Wano ze bulijjo mbeera ne muzeeyi Mirundi wano wetukolera shows ewakaawe. Kuba bbanga lyonna twakolera ku TV ne tukolera mu bifo ebimu nga bitutawanya, ne tusalawo nti abantu baba tebaagala ndabika ya kifo, abantu baagala biki biva mu muntu. Kati nze nakwata muzeeyi Mirundi oyo ne mugamba waayi okoze nnyo ku rediyo naye ensi evuddewo, tugenda nnyo ku online eno. Namba gwe tandikawo mukutu gyo gw'amanyi ne ekintu kino nze nakimwagaza eky'okujja ku online, naye n'akyagala nnyo nga kimuwa freedom, akolera w'ayagadde, ovuga n'omusanga wonna, tebiriko bya studio mataala ago ng'oluusi galina engeri gy'amugiramu amaaso, n'akisiima nnyo. Era nze yadde tetandiikiriza bino ebintu bya muzeeyi okubeera ku YouTube n'okugula, kuba ye yali agaalaga nze sirina Twitter sirina ki. Emikutu egyo n'entandika ogimugula nga muzeeyi nedda, abantu bakozesa nnyo obufaananyi bw'obubi, ebifaananyi ebirungi lwaki tubiteekayo mu kaseera omuntu we yeetaagira content wa Mirundi. Era twakkaanya ne tubikola n'abantu abalala ne bajja okutandika omuhostinga, engeri nti ze buli muntu sizibira kkubo lya muntu, yeekengeranga nnyo agamba Kankaka oyazze bamuyitaani, naye nga nze mugamba kuba bannamawulire abasinga abantu tuli mulimu gwe gumu mbamanyi, gamba oyo wa rediyo bw'ati oyo wa TV bw'ati. Natandika okukola ne baganda bange bakasuku bamuteesokoola bawumalu kakandi ba Dr. Heebwa wa Flashlight, n'akola ne Kwezi wa Kwezi Media ba Megatron baki bonna abadde bamugyako interviews. Era nze Mirundi yanjigiriza amawulire kuba nze saagasoma, ye yansomesa amawulire okuva 2017 mpaka kati. Olunaku lwetakoze vidiyo lwe najja ewaka nensanga ng'ali bamuteekako ddagala, era nali nzize waka lwa Sande kola vidiyo ne baŋŋamba, naye bulijjo era babikola kuba alina omwana omusawo, bulijjo bamala ne bamuteekako ka glucose awo n'afuna amaanyi bw'aba yeteewulira bulungi ne tukola. Ne ku luno nasangawo abantu bangi, nsanzewo mukulu we mwami Sali omusika waabwe, n'agamba sajja amaze ennaku tayogera, ng'amaze ennaku yankubiranga essimu muzeeyi nga ngikwata naye siwulira muntu akola ki ayogera. Muzeeyi olaba buli wabadde afuna ekizibu nga nkubira essimu nze nganze situbadde nga era kikifaanagana alinga eyanzaala tulinga abenkana oba okiraba. Kaakati bino byemulaba bino ebya vidiyo bino bibadde just ye 1 hour, naye nze olw'Esande naabe wange baalutongoza nze nsiiba naani Emirundi ne driver yo sometimes bambi oluusi abadde afuna ebizibu agendako mu kyalo. Mirundi nankubira nangamba waawe omusajja tumuleke agende tujja kutambula ffenna, era nga tekigaanibwa ab'ewaka bakimanyi. Emmotoka yange bw'ejja n'epaakinga ng'afuluma
nga tutandika okugenda tubalina ebyaffe ebyekisajja kikulu gye tutuula eyo twetegereza embeera ya buli kiyitawo abantu abakulu bwe twekoonako kwegamba ono omusajja si ku lwa gganga lyokka mu bulamu bwange tazzikawo kubanze kaakaka ekyaddala mbadde nyina emikwano mitono naye nyina emikwano 3 kati 2 gifudde omu twali mu myaka gyegimu omulala tubadde myaka gyegimu naye ng'agiteekawo buteesi nti twenkana naye nga nsinga kati nze emirundi ekyaddala bulijjo alwala guno si gwe gusoose era bulijjo lwalwala asooka kubira nze waliwo ne lwe yalwala neyeebaka ne bagezaako n'omusikako essimu n'agaana ng'agikutte bw'ati kati bw'azukka bw'ati yasooka kunkubira baana be ne bagimuggyako ne bagamba waayi muzeeyi akubira ggwe kanka kooliwa era guno gubadde mulundi gwa 3 nze nga naye tukolera vidiyo ne ku katanda ne ku oxygen abantu batuuka akaseera ne baagala basuke we baalikomye nze bw'ogenda n'ondaba ogwasooka nasanga mirundi mu ICU mirundi buli wabeerabeera n'abasirikale ebifaananyi abantu bye balina abamu babikozesa tebamanyi byavaawo nze nagenda mu vidiyo ng'ali mu ICU n'azuukuka mirundi yava mu gavumenti nga talina muntu amuwa ssente mu gavumenti ne tusigaza mikwano ng'era bw'alwala n'abeera nga takyayogera nga takyasobola kukuba ssimu engeri eri yamwetegeeza mikwano gye nti afunye obuzibu yakuyita ku mukutu kuba vidiyo emu esaasaana ensi ki yonna yakyemburesinga n'akikkaanya n'asunsulamu mu bantu bonna nti abalala akola nabo vidiyo naye nze waliwo z'akola nange zatakkiriza baki ez'ensonga era nga tukimanyi bulungi nze naye nti bw'alwalamu nina okutegeeza abantu be kuba yasukka okubeera famire maani yasukka okubeera taata w'abaana n'afuuka waffe ffenna buli omu abadde amulinako kopi bw'omwagalamu olutalo olufuna bw'omwagalamu ekirungi okifuna nze namufunamu amagezi n'obuwagizi yampagidde kuva natandika nze amawulire emirundi gwe nina yantaavangamu abalala badde basobola okwetolola kati nina abantu bye balabye ejjo nze twagendako n'emirundi nga ndi mabega era vidiyo gyeri vidiyo ze nalaba mawulire abantu ebifaananyi bye bakozesa baana be baali bamutwala ng'afunyemu obuzibu kuba buli abaana be alina omwana omusawo gwe basooka okkubira n'abagamba omudduze muleeta eno nze nga mugobako mabega era twatuuka mu luggya lw'ekisubi ne tukolerawo awo vidiyo live ogwo nga gwakubiri era ne mulaga nze nakoma bweru n'ayingira n'omusirikale we kuba lwabeera alina abasirikale 2 abakyasinza omwagala bamwagala nga muntu gwogyeko ebyokuba nti baggaadi buli wabaawo ekyobulwadde lwabeera nga tugeze bamusirisizza kumukola ki alina baayagala babeerewo era bulijjo be bakola ki be babeerawo eyo vidiyo nengikola kati ku luno olwasembyeyo neewunya ate abantu bakizimbulukusa kuba si gwe gusoose wabula ate n'abantu oluusi tubanenya kuba bwe kiva mu mwana we ng'ayaagira wano mu kusembayo nze yasooka n'alwala ng'abeera wakaawo ng'era ffe tujja ne tumulaba ewaka lumu nabeerawo kaawo nga waliwo mukulu waabwe muzeeyi Sali nenemera ebweru nga ndaba emboozi yaabwe y'abantu bakulu ate ba Luganda naye bwe yannengera bw'ati nambita kaakaka abantu bonna ne beewuunya muzeeyi Sali n'aŋŋamba omusajja ono bwedda tuli naye nga tayogera bw'akulabye n'akola ki mwe mikwano gye lwaki temujjanga ne musiibangako wano naye nasobola owulira obulungi kubanga ffe baganda be bakyala be abaana asirika n'atakola ki n'atayogera naye gwe bwozze n'akola ki awo ne mukwano gw'omulala yajja bw'ati nga tuliwo ffena tukolera olw'essaande tuba tutamiitinga abantu 2 n'akola ki n'ayogera kaakati bwe bamujja wano waaliwo entegeeragana ya famire ng'amaka ge gano kuba ayinadde amaanyi n'amaka ge agamanyiddwa abasinga okumanyika 2 baali bamujjanjabire ne wiikisi 2 ne famire eri ne basaba bakole ki bamujjanjabeko kati abaana abamu nga bagamba ffe wamwe situjja kujjayo kati yali omutabaganya omukulu wa famire mwami Sali n'abagamba mmanyi tukole ki tumutwale mu ddwaliro tufune neutral ground ffenna we tunaamiitinganga era maama Tamale Junior n'atekinga over okumujjanjaba kubanga omukyala we wazana yali alwaddemu yali asula teyeebase ebiki n'alwalamu kati maama Tamale Junior wewa Kyengera n'atekinga over okola ki okumujjanjaba kakati nze awo ne mmala wiiki namba nga simulaba naye olw'okuba nze
nze mulamu bwatambala emirundi ebbanga naye tubadde osobola mala wiiki nga simulabye kizibu tize nabaddewo nga saalabye muzeeyi wiiki namba neggwako ngamba muzeeyi aliwa nga nkubira mutabani w'omusawo amugamba wayi muzeeyi gyali mudwaliro asobola okulagamba wali mulamu ayogera yes tuli mu kumujjanjaba naye kamukubira no mutegeeze nti oyagala kumulaba nkukubire ng'amugamba kaakakayagaliwa ng'ankubira essimu ngamba muzeeyi agambye akulinze jangu nga nvuga kuva waka ngenda ekisubi mu ddwaliro nange nalina obwana wange nagenda n'abaana kuba abadde vidiyo ezimu azikolera waka obwana wange adde ayagala nnyo obwana wange obuto nagenda nabwo nga tutuukayo mu ddwaliro ekyanyamba ne famire ye ewazana nejja zaali zituuka mu ssaawa 9 ni musajja mukatuliki ne tumusabira essaala kwadde abadde musabi nga ne ku katanda ke kuliko sappule ne tusooka tusaba sappule ne tusaba awo essaala ey'obusaasizi ya ssaawa 9 awo nampita jangu ondabe naye nze nalina obwana saagendayo nga ndi nzekka nalinda famire yonna neyingira nangamba kankaka ntandise obbiwulira ati abantu bagamba ti nze nsaba ssente naye sirina muntu gwe nsaba ssente nze Museveni yagambye agenda kunsasulira kati va wano ogenda ogamba abantu nti ki va wano ogenda ogamba abantu nti nze sinawandikirako kusali musali musaba ssente yali awulidde ebya genosale naga nti ekirala n'atuula bwe yandaba nga nnyingidde nakola ki n'atuula era nenzigyayo essimu ng'alina byayogera n'abyogera kubanga nze n'emirundi fe abawangadde naye ndi mu myaka ngenda mu 10 nga nne muzeeyi nga ndi naye nze mba mmanyi kikyayagala oluusi famire eyinza okuba temanyi kikiddako naye nze mba mmanyi nti kati kino nakino kyakola ki era yatuula bulungi nze naye no ku mulyango saamusembera okuba nalina obwana nga saagala bumutawanye obwana obuto ne bamubikka bulungi essuuka nenkwata ka vidiyo n'ebifaananyi mbina ne vidiyo so twali tunyumya awo newabaawo omu twaliyo mu kasenge munda n'amulaga vidiyo ye NBS eraga nti no yavaayo naye nga yedda n'agamba bano baagala gamba nti no sinavaayo mu ddwaliro bali ku kina ng'akanga kekyokirabye genda ogamba abantu nti ndi wano. Now what is the better way of telling people was at least to have obukakafu oba okiraba abamu tekyabasanyula era nga bo bannyini muntu mbeetondera naye muwaaka ngeri gye tukola nga oli yeyanjigiriza ate nali sobola defyinga kyakoze eki so I was caught in between mukama wange kyaŋŋambye n'abafamire kye baagala naye ate kinyambye kubanga nyina mukwano gwange yafa abantu ne bannenyeza obutagenda muki mu ddwaliro ne baŋŋankangaka gwabadde n'omuntu nga tetwakola mu ddwaliro naye twali kudduka abantu babiri ng'ensi yonna etuvunaana bameka babiri nga nange nnyina ogwo omusango baali batuvunaana ku insaitinga baganda against banyarwanda ng'era bamuvunaana okwogera ebigambo nze nga bamuvunaana okubisaasaanya ku mukutu gwange era mukwata nze nali ngenze eyo nali nyina omukungu ngenze nayo nga tulina byetuteesa ebya Buganda tulina twali tulaze yono ne bakola ki ni mu bujjanjabi bwonna nze neewunya abantu okunjajinga musaawe esembayo omusajja yalwala n'amala emyezi nga nze mbeerayo ku ddwaliro nga tukuba n'oluboozi ngera nga tuli bamukwano nga nze bwe nnyuka ngenda mu ddwaliro ntulukuba omusajja naawona n'abamukwata abasemwayo bamukwata yeevuga omusajja yali yamenyekamenyeka nga n'ebyenda byonna byavaayo bamukwata ava mu tawuni ng'ali mu kuvuga mmotoka nga n'okuwona akoze eki kati ku mulundi guno nali sisobola kukola nsobi ze ezimu zannenyesa abantu ate nga n'abantu saabanenya gwate we bakugamba nti mbadde mukwano gwo naye we wafunira obuzibu saalabika gw'olowooza eki omuntu ataalinze yali asobola okukirowooza era n'abantu nze saabanenya so nakiyigirako ne ŋŋamba ku luno emikwano nnyina mitono era nze mbadde nsigaza taamala emirundi yekka kubanga yoyo abadde protector wange emirimu gyange ye musajja abadde ampagira nga nkubira oba kiro oba misana oba luddawa lwanyizeemu n'abantu baabewaka nga tayagala oba lwabevumye n'eddereeva we ng'agikuba jangu wamu nzije wano kino ekisajja sikyakyagala nga nzija nga tukola ki nga tufuluma so obwo obugambugambo obwayitamu ffenna twali ku ggoolo y'emu era ataamala emirundi junior yankubirako okusiima oluvannyuma lwa famire muzeeyi Sabye okumuyita n'amugamba owaayi ono bakola n'oli gw'oli mwana oli koligi bakola babiri mwenna muli ku ggoolo emu muzeeyi akole ki awone lwaki ate ebigambo bijja kuyitiŋŋana naye luli nasirika nnyo ng'abantu bankuba kutuuka kumbuliza mu ttaka
byannuma naye nga sirina ate nange gwe nnenyawo nanenyaani kuba nakukuba naye ayina byayogera ng'olabanga naawe ebitufu ne bali badde babyogera ku mulala. Kaakati ku mikwano gyange nagikendeeza ekisooka si mingi naye ate sikyagiragajjalira kubanga media is about people. Omuntu yenna ali mu media asukka famire ye. Omuntu asobola okwogerako ekigambo abantu ne bakikkiriza abeera memba wa famire ate ne mu famire musobola okubaamu atakwagala najja kubawo eggambo munange Mukama Katonda nansaasira nze mukwano gwange oli yafa saasobola nakuziika waliwo abawambye olumbe okitegeera kati ffe nga tulumwa olumirwa wala otyo abantu okugajambula olw'ebintu ebitaliimu tolina bw'onnyonnyola ne tumala omwaka mu kunyigirizibwa omukyala abaana buli omu ng'ali down really. So I wouldn't let that happen oli muzeeyi wange mirundi. Of course we have to be. First of all we are. But even in this situation we have to be. Mirundi senior yanjigiriza amawulire. Mirundi junior kanka kanze namuleeta mu mawulire. Kitaawe yamukuza naye bwe bituuka ku mawulire nze namuleeta ne mugamba waayo you have to come here olinyire ku kitiibwa kya taatawo kubanga akukoleredde tagenda kukolera nti akuwa ebisawo byaki bya ssente batirinnyira wano era those who can remember nawangalako naye antiru omanyi abaana abakola content ku online kuno sometimes balinamuko ka weakness ayagala afuneko exclusive ng'omuntu yamulina yekka kati bw'alaba omuntu atambula ng'abantu bamulaba ajja n'agamba gundi oyo ali bw'ati ng'ate takumanyi naye nze Tamale Junior twakkaanya nga nali muze muyingiza byabufuzi kuba nze nkola politics topics ezimu ze nkolako nsi tufumu za kunoonyereza nnyo za ngumu kati nagenda okulaba ng'omwana ono muto okumuteeka mu kategole y'ebyo ebintu nadda mu social life era agiwangaaliddemu akoze byonna byayagala okukola ng'era omuntu era bwe yadda ku mikutu emirala ng'ogwa Kasukubiki abakola issues of yaba socialite eno n'abeera nga takyajjayo n'ensigaza senior n'agenda ku mikutu emirala ate era gy'aliyo egisobola ne mugamba Tamale bino ebintu gwe content tokkiriza muntu kuvuga okitegeera so the whole family bw'oba ng'owangadde n'abantu kuba nze gambye emirundi tuyingira myaka 10 nga ndi naye tosobola kugamba nti awo nali mulungi kyokka nga nabeeranga mulungi kyokka wasobola okubaayo agamba nti essajja eryo bwe lijja wano nga taata waffe agenda nalyo nga tutamanyi bye twagenze kukola okitegeera wajja wano banyumya nnyo emboozi ng'ate nti taata mbali yakumulaba era olaba abaana n'abaana ababeera wano batera okuinterruptinga mu sho ne bajja ng'alinze taata waffe tukyakuba mboozi abantu alongtewe yoberedde n'omugenzi nga muli bamukwano ofunyemu ku butakkanya n'abantu abamu naye mubadde ne Simon Muyanga Lutaaya era babadde akulukusa amaziga agambye omusonyiwe naye akusonyiye obuzibu bwavaawa era gwe oli wiringa omusonyiwa naawe ekyaddala tewali buzibu wakati wange ne Muyanga Lutaaya nze I don't disagree with personalities sisamu eggali nange nenti anti sobola okukyawa muntu nti olwokuba Simon Muyanga Lutaaya tulina ekyatwawukanya we disagree on principle kakati Muyanga Lutaaya nga munnamawulire omu ku bannamawulire abakyasinza okulaba omukuto gwange nga buli vidiyo gyalaba ajja ne mu inbox yange nampeereza comment yagamba awo olimbye awo oyogedde bubi kuba ebyaddala mu mainstream media ajja oyo waakabi yawangaalidde yatusinga ekirala yagasoma nze yansomesa although is the greatest of his time naye ate ba Muyanga Lutaaya basomye amawulire era bagakoze agamanyi kakati yajja n'akyaza omwana Tamale Junior n'atamugayidinga bulungi mu vidiyo omwana oyo n'avuma taata wange ng'ate nze ebbanga lyonna zisomanga ku taatawo n'ebbanga lyonna Tamale Junior azza yawukana nange mu bintu eby'enjawulo naye nga bigwera ku ssimu kati namuwa platform omwana n'agamba simanya akankaka atweteekako biki kati omuntu olina mukwano gwo yesu omukwano gwo asobola okuzaala abaana naye omuddukeko mu kaseera akazibu okiraba kati omwana nga nkulitisayizinga why should I disappear from Tamale nga amaze kulwala gulaba kijja kakati yes I had to do something ekyokubiri
mwokwapruvinga nti vidiyo eyo efulume mu gye yali agiweereza abafaani be ye nga mirundi ng'akimanyi ate era bonna bakimanyi bagenda ne bamubuuza nti gundi akubye ebifaananyi naga nze mugambye gwegendo bajjeko interview babuuze naga nze mugambye ate omwana naproceedinga Buyanga Lutaaya n'atasobola kunkyekingako nti ebigambo bye bagenda okwogera kati n'avumiramu taata wange simanya kitaata kya kanka kasimanya kyalwala biki kigende kijjanjabi taata wakyo biki nebuusa taata wange agiramu nemanya nti waayo ebya famire oli bw'obanga takwagadde naye singa si ye mwana yekka abalala bonna nali njogera nabo nze n'okutuuka mu ddwaliro omusawo ye yandagirira omwana we nga balyokke kisobola okuba ye nga yakikwata byat fast naye twakkaanya kati Buyanga Lutaaya bwe yahostinga omwana oyo ekyaddala nkubuulire okuwangaala ne Tamale emirundi mbadde sirya buli muwogo buli data gw'omanyi gwalina wano nze mumanyi manyi bingi birina ebyama bingi ebisukka kuffe n'eggwanga kakati buli munnamawulire ali wano mu Uganda nina kye mumanyiiko ekibi kati yantakula bubi ne muddamu namuddiramu mu ngeri y'emu gye yandiziriramu kubanga bwe yanzigamba mu midiya singa nali nasirika singa abantu bonna bagamba nyine oba nakola ki okitegeera of course kyesaakola ebyo ebigambo omanyi nti bikuttira future omanyi ebyo ebigambo byeraliikiriza kakati nensalawo kati okuva ku kiri ekyandiko kati nasalawo kati bw'onumba ng'ozise mu mawulire muganda wange nange gemanyi kati nga nakuguka nange wenkola ki kati namugamba ebigambo byamuluma era bwandabye n'akaaba abadde li mawulire nze namwekwese n'entuula wano nsagala kulaba musajja mukulu ng'akola ki ng'akaaba neyeetonda ate nga nze simwinaako buzibu nze saagala neetondere Buyanga Lutaaya Buyanga Lutaaya akimanyi yali atuula mu shows ezenjala abantu boogereramu ebintu naye byonna byamukaabya so aze nze simwinaako buzibu ate ekirala Buyanga Lutaaya n'olunaku lwe yalaba vidiyo eyo nsobola n'okulaga kyati wikyatedde ono yambuulira ngamba kino oyogedde kikyamu kino obadde ne facts naye for now ate kyensiimye ku Buyanga Lutaaya he has realized with the absence of Tamale Mirundi twetaaga ate okuba obumu abadde atugatta nga supagulu ne we tutali bwagenda kati ffe abasigadde obwana bwaki mu mawulire either gaveemu oba weekwate ne banno mwebeereremu oba okiraba either olina ogavaamu oba kati tulina so I realizing with the death of our friend that we seriously need to be together nze Buyanga Lutaaya simwinako buzibu n'obu ekirala nze y'omu ku bannamawulire manyi abawangalidde okuwangalira wano si kyangu okuwangalira wano buuza omwana eyakoze akakutu ejjo akubuulire orangoze zino kati first you must respect someone who's been here ekyo nkimusiimako ekirala yasoma amawulire bagasoma so as people abalina bye tumanyi ebyaffe eby'omunda we don't need to split we need to be together musaba nsonyiwe bibanga bye nayogera mu vidiyo mulimu ebyamuluma ne bituuka okumuwuliza obubi nange ku bigambo ebyo ebyayogera nange nyina abazadde babireyo ne bankubya ne baŋŋamba owaaye omwana ng'atuvuma ono ng'atuvumye ate abazadde famire yange ogiraba yakitiibwa ng'ez'abalala okiraba so ffenna twetaaga ebimu ne tubisaako ebbali ne tukola ebimu nga n'ebirala tetubirese naye mu buki mu bulungi era newankubadde mbadde namwewaze nja saagala mulaba ng'akaaba nali agadde mulabe ng'agumye naye kati obulumi bwa mukwano gwaffe mumubaddeko ne ŋŋamba owaaye kamulabe mugumye kuba obulumi obubwe bubadde bungi ekituufu ffe twagakaabye kuva saa 6 omuntu nze bagambye yafudde saa 5:40 mwana we yaŋŋambye bw'ati nga kitaawe yakafa nenfuliizingira katebe era ababadde bambikidde awo ekibulangi mpaka lwemmizeeyo awo ekiweke nensituka nenfunamu ku maanyi era baamaami bali boolaba obwedda be batambula nange buli wamu ubuzeemu katono Tamale abadde ne alwana entalo ezirimu abanene mu gavumenti
alaba nga olutalo lubadde nnyo ne Nalweyiso ne baŋŋambye yamusonyiye afudde bo boogedde Lwaboogo Kuteesa abantu abo gwenga gwasigaddewo obeetondera oba ekisooka gwe yasaasaanyanga amawulire ago ekyokubiri enkolagana ayo nabo gwe eriwa kati abasajja abo temubeeteekera abasajja abo temubeeteekera Mirundi Nalweyiso Nakalema Lwaboogo Franka tumwebaze nani munamawulire wa The Independent gwe yayita amannya gonna alina gwe yayisaamu awo eggaali munamawulire amanyi Andrew Mwenda omusajja Kaliisa wa NBS eyo kirabu nnenemu kakati fe abasaasaanya ebintu ebyo fe tubisaasaanyiza oli era be bamanyi ensonga zaabwe abo banigo balaba kati kankuweyo example twamala emyaka 3 nga sisobola kumalako sho nga temulimu kigambo Andrew Mwenda ng'alina amannya ag'enjawulo ge yamutuuma ku lw'ebye saamanyi Lumumba ndi waka saabitegedde nako ngenda okulaba muzeeyi Tamala nsindikira ebifaananyi ng'alina Andrew Mwenda namubuuza nembuze onkubiza omusajja emyaka 3 nga mwogera ebifaananyi byafubutukayo oba mu State House n'ebirala kuba musimu ye nze abadde aginkwasa nangamba wayi nsindikira ekintu bwekiti ababeetere mukimanyi abajidde mukimanyi sometimes akuwa nagamba wayi nsindikira gundi message obona bakuteesa nga besindikira message there is a way they run the country mu section y'amawulire nga be babadde bakola ki bagitegeera kati nze asigaddewo ebintu bya muzeeyi Tamala emirundi bisobola okuba nga bibye nga muzeeyi Tamala emirundi okitegeera naye ye musajja abadde yeewaayo okulwanira entalo ez'amaanyi abalala ze mutasobola era tuzimwebaliza okitegeera abadde alina abantu nga kituufu abalinako obujulizi ng'ate abantu bawana abamu beetaaga kugambako bya ddala oba okiraba so n'olw'ensonga eyo ebituufu bye tubadde tukola bibadde bintu binene ekituufu tetubyejjusa biina bye biyambye biina n'abo ebinyiigiddemu naye bisinze nnyo okugasa abangi okusinga abatono ababinyiigiddemu Wumba abantu abadde boogera nga tebeerya mu ntama bakendedde tulina Gichuli yavaawo Katolo Bwama yavaawo ne gwe tubadde tusigazzaawo agenze omulimu guno ogw'aboogezi gusigaddewa njagala okujjukiza nti twalina omusajja omusomi w'ebiranga ayitibwa Ssaalongo John bwe yava mu birango tebakyabisoma ekituufu bavuddewo balekawo eddiwo batulekera omulimu munene ofiiringa ebifo ebyo n'olwekyo kiri eriffe okumanya nti amaloboozi g'abantu geetaaga agakiikirira newankubadde ng'okusoomoozebwa n'okutya okuttibwa kungi tulina okuvaayo ne mwevaamu n'ofuuka n'amwatulira kubanga mirundi awangadde emyaka 6 nze nyina emyaka 34 kyekindowoozesa nti ndi wakuwangaala wano omugenzi Kirumira yakugamba nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera okola ki ofa kati salawo ofa otya ekyaddala buli omu ajja kufa naye ffe abali mu mulimo gw'okola kyeka eri abantu gw'okucekinga abaki abantu kitukakatako fiiringa ebifo ebyo kubanga gaps ezoogerera abantu weeziri era zeetaagisa ekyuli wava waaliyo abaaliwo abantu bonna bwe bazze bava waaliwo abakola ki ekituufu ewava Messi wayinza obutabeerawo Messi naye waaliwo Ronaldinho ne Ronaldo nabo baakola ki baaliwo ewava Tamala emirundi gaapu nnene ekyaddala ffe tukola naye neeri ngatto ki nenne tosobola kugijambala n'ogisitulawo neevaawo naye tekitulemesa kumuyigirako kukola ebitonotono nga tuli bangi obuteetiiririra n'okuvaayo kuwa amawulire ekitiibwa kubanga amawulire gabeerawo kuyamba baki bantu oba okitegeera amawulire gaba galiwo kuyamba bantu kati ffe tunagatiitiramu ffenne tudde mu kusala endongo Muhanji gyali alina comedy store ffena tetugenda kuddukanyiza ku ki comedy store
bizonto weebiri biine type ya content yaabyo. Naffe abakola bino ebintu naffe tulina okwebeerera mu tufiiringe gaps ezo naye tutazifiiringe bulungi naye tuleme zirekawo nga kyangaala. Essebo ebigambo ebisembayo nsaba okukubagiza famire abaana muzeeyi abadde ayagala nnyo abaana be. Nsaba okukubagiza abafaani abantu abamugoberedde. Alina abantu babakulu babadde banyumya benkakasa nti nno nze bwe mbalaba abamu mbadde mbalaba wano nga sobola musemberera mubikira era waliwo mbadde sobola abamu bakubira ssimu kubanga ntya okubanga ekigambo ekyo kisoose kuva mwani mu nze. Saasirako maama we Wazana ebbanga lyonna ajjanjabye baawe ng'awona. Ku luno tekyasobose. Saasirako mukyala we ow'Ekyengera maama Tamale ebbanga lyonna abaddewo era ng'omwami we mulamu. Zino zonna controversies zibaddewo naye nga we are rest assured of life. nga ne wabeeredde omulwadde wadde obutakkanya mu famire, kifaananyi kikyolaba mu famire kigenda osigalawo ye waavudde? Ne waffe gyenva gyebiri. Ne waffe gye nazaalibwa gyebiri musobola okubeera awo. Ate kankubuulireko osanganga abantu nga bangi ne babeera ba Luganda nga bakkaanya kubaako omusiru nga buli kaseera ba yeesi nga buli omu agamba yeesi kubaako omusiru akkiriza omugezi amufuge. Eno famire y'abantu bagezi kubanga kyeraga lwatu. Dokita mwali, lawyer mwali, psychologist mwali, abaana abawala basomye ebintu ebyenjawulo mu buweereza bw'ekkanisa gye bali, mu state house gye bali, mu ministries gye bali. That is just an assurance that eno famire y'abantu bagezi. Tebasobola kubanga buli kaseera it is merry go round oba binaabeera okke buli kaseera. N'olw'ensonga eyo nze ndowooza Mukama Katonda eyabatonda mu famire eyo ajja bbawo obuvumu n'obuntu obutonotono obubeeramu babuyitako ate olowooza gwe busoose okubaako ebitakkaanyizibwako. Ne waffe mu kyalo tubeerayo ne wabeerako eyetamiiza nga tiwakika ate omumugoba bamutamutte nedda. N'olw'ensonga eyo twagala okukakasa nze kankaka nkakasa nti famire eno ngezi nnyo era erina obusobozi obukkaanyisa ku kintu kyonna. N'obwo butonotono lwakuba famire yaabwe musajja agibaddemu wa media ne waffe bubeerayo ne butatuuka obubwe lwakuba bubadde bw'amawulire ng'abantu babutegeera mangu. So nsaba ebyo byo tuleme bituukamu nnyo, bijja kusoboka famire okwetengerera kubanga ebaddewo si ffe twagiteekawo. Tewaliwo ku ffenna agenda kusobola kulowooza nti nno abategeera nnyo. Bo beetegeera era beemanyi. Mukama Katonda ajja basaasira. Embeera bw'eriba erizze nga waliwo ekyetaagisa era nga bwe bibadde public era bijja kubaako engeri gye biggwamu singa biribaawo. Njagala obubaka specific nga bwa Tamale Mirundi Junior. Basically njagala okusaasirako omwana we Tamale Mirundi Junior. Nange naali agadde okuzaala omwana afaanana Tamale Junior. He's proud of his father. He was proud of his father. Bw'aba amwogerako amwogerako n'obwagazi. Omulaba nga akiwulira ati taata wange yeegundi. Yambuuza nako nti gwe kaakaka bakuzaala wa. Oba okiraba? Naye nze olw'okuba nti nno issues eza famire yange nze taata wange yes wa media naye mulimu abalala abatali ba media. We are well placed in politics. Ate nze n'abazadde abanzala twawukanya nnyo ebirowoozo by'ebyobufuzi. Nze ndowooza kirala bo beenaaleemu. Okitegeera? Kati saagala nnyo kubakubiramu nga tukuba ebyobufuzi sobola siboogerako. Naye Tamale Virginia was proud of his father. Was proud to be called a Tamale. N'ebyo mu bimusonyiwa ebitonotono byayogera byempulira obutonotono ne bagamba mbu yeenominating okubeera omusika. That's being proud. Bwe tulaba Olympian yenna ng'ali mu Olympics awanise fulaaga ya Uganda ffenna kitukwatako naye ffe tuba tuwangudde si yaba afuga Uganda. Okitegedde? N'olwekyo omwana ye ayagala nnyo kitaawe era ng'agenda kusanga eddibu ddene Tamale Mirundi Junior. Oli omusajja newankubadde yamuzaala tafiitingika mu ngatto ze. Aye zibadde engatto ki nnene naye agume abazadde babaawo ate bavaawo. Kirungi abamulese akuze oba okitegeera
babaawo era bakola ki bavaawo. Nze nkakasa nga mu section ze gyendowooza ey'amawulire mwe namugamba nti jangu tukole bw'aliba alina kye yeetaaga kankaka wendi nga era bwe mbaddewo kuba nze knowledge nfunye nnyingi ku kitaawe era nkimanyi bw'aliba agyetaaga wendi si gwe gusoose okumbuuza kankaka kino kiri kita naye musajja mukulu kati alina byapimapimamu naga kino nkyeyimbamu oba sikikola ki sikyeyimbamu naye bwe kiba nga kigaanye nga waliwo walowooza nti awo neetaagisa ngaera bwe nasobola okugamba mu baganda be bonna be mmanyi era be mbeera nabo ti ono ye mwana gy'osobola kino ne tukkaanya ne kitaawe tukikkirize kibe. Nsaba nakati nga ke kaseera mwagenda okufuna okusoomoozebwa naye ajja gguma kuba ffenna weetuli okumuyamba. Tweyanza ege n'ebigambo ebyo tujja kugamba kitalo nnyo kitalo ddala.